omanyi yakootakoota teyali mukadde lumu yali mulenzi na buli kinvimbi oyo golabeeyo bebawala bokka ttundu edda baliwo okuva lwozaalibwa olina olugendo lwotambula okutuusa lwodda gy'ova obuto obuvubuka n'obukadde gyemitendera mwe tuyita okugenda lwakuba okukaddiwa kati kizibu Adamu bye yali akati bizibu olunaku lw'eggulu wano oluzibu okuluweza olulamba ensi tuginogako kale makola bulamu bw'ensi eno tebukyanyuma nnyo nze kyenava ntandika okuteekateeka mponya abaliddawo emivuyo tambula ng'omanyi lumu oligenda nsi tuli bayiseera bagenyi wano biseera bigere muntu wange teekateeka balema okukwevumanga tambula ng'omanyi lumu oligenda nsi tuli bayiseera bagenyi wano biseera bigere muntu wange teekateeka balema okukwevumanga wakusasirwa omuntu okwerowooza nti alibaawo era teri kuvaawo tyera obulamu bwe teri bukadde afaanana lufomege yabaawo buli lwe bamugamba kakola ekiraamo abalangira ddogo nti era bo bamukyawa ebyabaliddawo teri kumanya wakusasirwa oyo bambi yeerabidde Yoswa omuddu wa Musa bwe yali bamuteekerateekera obusika okuva lwe yayingira ekintu teyaddamu kumanya bwe yali yavuddewo amaze okugenda byonna bye yali akoze eby'ekitalo abalamuzi abatali bateeketeeke bye yali akoze ne babifuulafuula tambula ng'omanyi lumu oligenda Haleluya. Mukama yeebazibwe nnyo. Mbalamusizaako nnyo mwenna mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abeerera ddala omulamu. Kitange omulungi omwesigwa njagala kwebaza nate olw'akadde kano akalungi k'otuwadde ffe okubeera mu maaso g'Omukama nga twogera ebigambo bino eby'obwakabaka bwa Katonda. Kitange weegulumize ekitiibwa ky'Omukama kirabike mu bantu bano nga twogera ebigambo bino kise ekitiibwa ky'Omukama leka kirabisibwe mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Weebale gwe ataggwawo mu linnya lya Yesu. Bikula amagezi gaabwe, bikula okutegeera kwabwe ebigambo bino bye tugenda okwogera babitegeere mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu nsabye. Amiina. Kale mbanirizaako nnyo mwenna mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Lunaku olwaleero nina ebigambo bye njagala twogerekoko ffenna wamu. Amiina. Nina ebigambo bye njagala twogeremukko ffenna then tumalirize tugulumize Katonda. Sigenda kulwisa, sigenda kutwala budde bwonna. Wali obaddeko awo n'obaako ekigambo ky'owulira ebigambo nga bino wammanga. Ebigambo nga bino wammanga. Ekisooka nti gundi yagenda mu ggulu. Gundi yagenda mu ggulu. Oba oli najja n'agamba nti nagenda mu ggulu ne nkomawo. Era bino bye nalaba n'akubuulira bye yalaba oba n'atubuulira bye yalaba. Nzikiriza nti wali owulidde ku bigambo ebifaanaganako bwe bityo era wali owuliddeko statements ezifaanaganako bwe zityo oba eziwulikikako bwe zityo. Naye ekibuuzo kye twagala okwebuuzaamu ffenna nze naawe, abantu bano abanyumya ebigambo ebyo nagenda mu ggulu, abamu balina ekigambo ekyogerebwa nti nagenda emagombe. Amiina. Nagenda mu geyeena
nendaba sitaani bwafaanana, afaanana bw'ati era afaanana bw'ati era afaanana bw'ati. Era nagenda mu ggulu nendaba Kristo, nendaba entebe ya Katonda, nendaba n'ekitiibwa kye. Nagenda mu ggulu. Kakati ebigambo ebyo byogerebwa, naye byogerebwa mu bukyamu. Mukama yeebazibwe. Byogerebwa mu bukyamu, tebyogerebwa mu butuufu bwabyo ng'ebyandibadde birina kwogerebwa. Kristo alina olunyiriri lw'ayogerako mu Yokaana 3 olunyiriri lwa 13. Yokaana 3:13 ayogera ebigambo bino. Ebigambo bino yabyogera ng'ali n'abayigirizwa be, era ebigambo bino yabyogera ng'ali n'Abafalisaayo n'abawandiisi n'abakwasi b'amateeka, ng'abalaga era abakuutira teri n'omu yali agenze mu ggulu. Kakati ayogera mu Yokaana 3:13 gamba nti tewali muntu eyali alinnye mu ggulu wabula eyava mu ggulu, ye Mwana w'Omuntu ali mu ggulu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ekigambo kino kikulu. Tewali muntu eyali alinnye mu ggulu wabula eyava mu ggulu. Era agamba nti ye Mwana w'Omuntu ali mu ggulu. Tuli ffenna tukiddemu. Yokaana 3:13 tewali muntu eyali alinnye mu ggulu. Bw'ayogera ekigambo kino akikkaatiriza, tewali muntu eyali alinnye mu ggulu. Okawulidde akantu ako? Kakati n'amaliriza ng'agamba nti wabula eyava mu ggulu ye Mwana w'Omuntu ali mu ggulu. Kakati bw'aba ayogera ekigambo kino alina ekigambo ky'ategeeza, alina ekifo ky'ayogerako nti omuntu yenna ky'atalinyangamu, omuntu yenna ky'atatuukangamu, oyo eyavaayo ye yakituukamu, yamanyire bwe kifaanana. So teri muntu n'omu yali akituuseemu okuggyako oyo eyavaayo nga ye yeeyogerako nga ye Kristo. Katukomewo. Okuluweza olulamba ensi tuginogako kale makola, bulamu bw'ensi eno tebukyanyuma nnyo. Nze kye nnava ntandika okuteekateeka, mponya abaliddawo emivuyo. Timoseewo ekisooka 6:16. Timoseewo ekisooka 6:16. Timoseewo ono alina ekifo ky'ayogerako. Agamba bw'ati nti tuli mu Timoseewo ekisooka 6:16 nti alina obutafa yekka, atuula mu kutangaala okutasemberekeka, omuntu yenna gwatalabangako, so si wali ayinza okumulaba, aweebwenga ekitiibwa n'obuyinza obutaggwaawo. Kati tuddeko waggulu. Timoseewo 6:15-16 agamba bw'ati, kwaliraga mu ntuuko zaakyo nannyini buyinza yekka, atenderezebwe, kabaka w'abakabaka era mukama w'abaami. Olunyiriri olw'16 lugamba nti alina obutafa. Tuli mu Timoseewo ekisooka 6:16. Alina obutafa yekka, atuula mu kutangaala okutasemberekeka, kyewandiise unapproachable light. Kati tubeera twogera ku ggulu, twogera eggulu, kitaffe mwatuula. Oyo akugamba nti nagendayo nendaba Katonda,
nendaba Kristo nantwala nandaga entebe enjeru nendaba kino nendaba ne kino nagendayo. Kakati Timoseewo yakugamba nti alina obutafa yekka atuula mu kutangaala okutasemberekeka. Akati nandyagaddeyo omuntu agamba nze okutangaala kwe nalimu kusemberekeka, kubanga bakugamba nengenda nendaba ekitangaala nga kinene nnyo nenkisemberera nempulira eddoboozi eryalimu ebigambo bifaanagana ku bito bye batugamba abo bannagenda mu ggulu. Kakati Bayibuli esomesa nti okutangaala okutasemberekeka, amaliriza akugamba nti omuntu yenna gwatalabangako so siwali ayinza okumulaba, wangi siwali ayinza okumulaba, aweebwenga ekitiibwa n'obuyinza obutaggwaawo. Njagala mbeeko ebigambo bye njogera naawe. Bayibuli eno bwe tuba tugitunuulira waliwo ebigambo bye tulina okwegendereza. Akunnyonnyodde nti omuntu ono yenna agamba tingenda mu ggulu alina okuba ng'amazima ga byonna teyalaba kwoyo atasemberekeka. Bayibuli etusomesa baserafi babika ku maaso gaabwe nga bali mu maaso ga Katonda. Anji baserafi babika ku maaso gaabwe. Isaaya olunyiri lwa 6:2 tugenda kukomawo wano. Isaaya 6:2 kaddemu. Isaaya 6:2 Bayibuli esomesa baserafi baali bayimiridde waggulu we, buli omu yalina ebiwawaatiro 6, ebibiri yabibika mu maaso ge, n'ebibiri yabibika ku bigere bye, n'ebibiri yabibuusa. Kati ebiwawaatiro 6, ebiwawaatiro 2 bibika ku maaso ga serafi. Abo bamalayika abaweereza maaso ga Katonda, abaweereza wali eri mu kutangaala. Timoseewo kwayogerako mu Timoseewo ekisooka 6:16 nti ekitangaala ekyo tekisemberekeka, atuukawo amaaso ge gaziba. Tubulaba bamalayika babika ku maaso gaabwe olw'ekitangaala ekitasemberekeka. Kakati Mukama waffe Yesu alina ebigambo byayogera. Mukama yeebazibwe nnyo, alina ebigambo byayogera. Mukama yeebazibwe. Yokaana 13:36. Yokaana 13 tuseewo. Yokaana 13:36. Aleluya. Tuli ffenna tuseewo. Simooni Peetero n'amugamba nti Mukama wange ogenda wa? Yesu n'addamu nti gye ŋŋenda toyinza kungoberera kaakano, naye olingoberera gye bujja. Mukama yeebazibwe. Simooni Peetero abuuza Mukama waffe nti ogenda wa? Yesu n'amuddamu nti gye ŋŋenda toyinza kungoberera kaakano, naye olingoberera gye bujja. Wangi gye bujja olingoberera, naye kaakano toyinza kungoberera. Mukama yeebazibwe nnyo. Lwaki ayogera ebigambo bino Mukama waffe Yesu? Lwaki ayogera ebigambo bino? Agamba ba Peetero abagoberezi be yajja mu kuvuba, be yajja mu bifo eby'enjawulo, abategeeza nti kaakano toyinza kungoberera, gye ŋŋenda toyinza kungoberera, naye olingoberera gye bujja. Lwaki amugamba nti olingoberera gye bujja? Mukama waffe yeebazibwe.
ayogera mu Yokaana 14 n'olunyiriri olwa Yokaana 14 n'olunyiriri olusooka n'olunyiriri olwokubiri. Agamba nti omutima gwammwe tegweraliikiriranga, mukkirize Katonda nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Wangi nti mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Singa tekiri bwe kityo nandi bagambye, kubanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo. Kakati ayogera ebigambo bino, agamba nti ŋŋenda okubateekerateekera ebifo. Lwaki agamba Peetero nti nze gye ŋŋenda toyinza kujjayo? Mu Yokaana 13:36 amugamba nti gye ŋŋenda kati toyinza kujjayo, naye oli ngoberera gye bujja. Afterwards you shall follow me where I am going. Lwaki amugamba bw'atyo? Kubanga Kristo ekifo kino ekyogerwako tannakiteekateeka. Yatugamba mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Singa tekiri bwe kityo nandibagambye, kubanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo. Kakati ekifo ekyo kyayogerako baganda baffe gye boogerako nti gye baagenda. Mukama yeebazibwe, gye boogerako nti gye baagenda. Wuliriza ekigambo kino, ekifo ekyo tekinnaba kugendamu muntu yenna. Tukaddemu ffenna, kababeere ba Ibulayimu, kababeere ba Musa, kababeere ba Eriya, tebakiyingirangamu, tebakigendangamu. Bonna bali mu kifo ekiyitibwa paradise. Kiri ekifo tebakigendanga namu, tekigendebwangamu muntu yenna. Omuntu yekka yaliyo ye Kristo, ye yaliyo yekka. Abakirimu abalala baserafi, bakirimu nga babisse n'amaaso gaabwe olw'ekitangaala ekirimu ekitasemberekeka muntu yenna. Peetero, wuliriza ekigambo kino. Ekitabo kiri kya Peetero kisooka 6:16 yakutegeeza nti ekitangaala kiri tekisemberekeka muntu yenna. Mukama yeebazibwe, ekitangaala kiri eri tekisemberekeka muntu yenna. Tuli ffenna Timoseewo ekisooka 6:16. Bayibuli esomesa alina obutafa yekka atuula mu kutangaala okutasemberekeka. Omuntu yenna kwatalabangako, omuntu yenna talabangako, omuntu yenna talabangako, omuntu yenna tasembererangako ku kitangaala ekyo. Era Bayibuli esomesa nti so si wali ayinza okumulaba. Bwebwenga ekitiibwa n'obuyinza obutaggwaawo. Lwaki tebayinza kumulaba? Kubanga ekitiibwa kye ky'amaanyi. Ekitiibwa kye kireetera n'abantu kubika ku maaso gaabwe. Buganda nga mpuliriza, baserafi mu Isaaya 6 n'olunyiriri lwa 6 babika ku maaso gaabwe n'ebiwawaatiro byabwe nga bali maaso ga Katonda. Naye ate bano bo abagendayo bo batugamba nze namulaba. Kakati nina akagambo ke njagala okutegeeza. Kiringa nga kankuwa ekifaananyi kino. Ne tubeera ku vidiyo, ndi mu ggwanga lya Germany, oli mu ggwanga lya Uganda. Kakati ne twogera naawe naye nga tuyita mu vidiyo kyati. Nenkulaga ebifa mu Germany, nenkulaga ennyumba yange mwensula. Kakati ate ne wabeerawo omulala alinnya Ennyonyi n'akwata tiketi ne visa n'ajja ewange ne mulambuza. Gwe nakulambuliza ku TV
ono mulambuliza mu buliwo, mulambuza mu kifo live. Kakati bwe tuyita abantu ne tugamba nti twagala omuntu amanyi ewa Nicholas ali luddawa, ng'otwala aliwa, otwala ono andabidde ku TV ku sikuriini y'essimu, oba otwala ono andabidde ku gulawundi abaddeko ku ttaka nga wenninnya waalinnya, wano wensula, buno bwe buliri bwange, buno lukuubo, lino ekkubo lye lifuluma, wano oba ogenda ku dduuka kugula bintu. Naye ate ono omulala mbimulagidde ku sikuriini ya TV. Bonna tebagendangayo, naye ono ye okugendayo yesterday n'agendayo yenna, naye ate ono asigadde eno Uganda andabira ku TV. Bonna ani gw'ogamba ono yamanyiyo, ono tamanyiyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kakati njagala kutaasa Yokaana bwe yali ku kizinga ekiyitibwa Patumo, mu Yokaana essuula esooka n'olunyiriri kubikkulirwa essuula esooka n'olunyiriri lwa 10. Wangi tuli ffenna kubikkulirwa essuula esooka n'olunyiriri lwa 10. Bayibuli esomesa, nali mu mwoyo ku lunaku lwa Mukama, ne mpulira ennyuma wange eddoboozi eddene ng'ery'akagombe nga lyogera nti, Alpha ne Omega, era ky'olaba wandiika mu kitabo, okiweereze ekkanisa omusanvu, eri Efeso, n'eri Sumuna, n'eri Perugamo, n'eri Suwatira, n'eri Saadi, n'eri Filadelfiya, ne Laodikiya. Kakati ekitabo kyonna eky'okubikkulirwa kijjudde amakanisa 7 gakiikirira ekkanisa ya Kristo, naye ebigambo bino yabifuna ali mu mwoyo mu kizinga ekiyitibwa Patimo, gye yafuna ebigambo bino. Yeeyogerako ng'agamba nali mu mwoyo, nali mu mwoyo. Tuli ffenna agambye atya? Nali mu mwoyo. Takugamba nti nali mu ggulu. Naye ate byonna ebigambo by'ayogera ne bye tusoma bituwa ekifaananyi eky'eggulu. N'alaba essaala z'abatukuvu we zituukira, n'alaba bamalayika, n'alaba bakadde nga bavuunama, n'alaba ebiramu ebina, n'alaba ebigenda okujja, n'alaba ebiri mu ggulu. Naye takugamba nagenda mu ggulu, takugamba nali mu ggulu. Nedda, ekyo takyogerako, akugamba nali mu mwoyo. Kati ekigambo ekirina okukozesebwa kiri ekintu kimu. Ekigambo kino, nali mu mwoyo ku lunaku bwe luti, natwalibwa mu mwoyo ku lunaku bwe luti, nendaba ebifaananyi kino na kino, kino na kino, kino na kino. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kiringa nga TV bu TV, kasikuriini ke bakulagako bulazi kasikuriini, naye tewagendayo. Oli Uganda, baakulagako bulazi ku sikuriini ebiri mu Amerika, ebiri e Jamaica, wabiraba ku TV. Oli yayimirira eri nga muli ku kazuumu, muli ku ka video chat, n'akulaga ebife Kaleerwe, n'akulaga ebife e Bwayise, gwe ng'oli eri Saudi Arabia, gwe ng'oli eri Qatar, n'obiraba ku ka TV, n'obiraba ku ka sikuriini. Awo oba oyogera nalaba naye saaliyo. Mukama yeebazibwe, saaliyo. Wali eno walala, tewagendayo. Mukama waffe yeebazibwe, wabula wabirabira bulabizi ku sikuriini. Kakati obuzibu bwe tulina olwaleero n'abantu bannagenda mu ggulu, boogera ku kifo Mukama waffe Yesu kyali mu kuteekateeka, bo bakugamba nti twagendayo. Naye ng'ate Mukama waffe Yesu ye abagamba nti nze gye ngenda kudda mbatwale, ngenda kudda
mbatwale. Kale makola bulamu bw'ensi eno tebukyanyuma nnyo, nze kyenava ntandika okuteekateeka, mponya abaliddawo emivuyo. Tambula ng'omanyi lumu oligenda, nsi tuli bayiseera bagenyi, wano biseera bigere muntu wange, teekateeka balema okukwevumanga. Tambula ng'omanyi lumu oligenda. Kakati ojjukira ekigambo Kristo kye yagamba Peetero. Peetero kumpi Kristo kwagala kumwegaana okusinziira ku bigambo bye yamugamba mu Yokaana 13:36. Peetero bwe yamugambira nti Mukama wange ogenda wa? Yesu n'amuddamu n'amugamba nti nzije ngenda toyinza kujja nange, naye olingoberera oluvannyuma. Yokaana 13:36. Agezaako okumulaga nti Peetero, linda muko, gye ŋŋenda tosobola kujjayo. Kati era Kristo addamu agamba Abafalisaayo mu Yokaana 8:21, abagamba nti nze ŋŋenda nammwe mulinoonya, naye nze gye ŋŋenda mmwe temuyinza kujjayo. Mukama yeebazibwe. Abalaganize gye ŋŋenda temuyinza kujjayo tekitegeeza nti tebayinza kugendayo, naye akadde nga si keeko, akadde nga tekannatuuka kugendayo, kusinziira ku Yokaana 14 bw'atutegeeza nti era obanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo, ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi, nze gye ndi nammwe mulibeera eyo. Agamba atya? Nkomawo mbatwale, ŋŋenze okubateekerateekera ekifo. Ekifo ky'ayogerako kye kiri Kitaffe mwali mu kutangaala okutasemberekeka, atudde mu kutangaala okutasemberekeka. Mukwano gwange ompulidde, okategedde akantu ako? Atudde mu kutangaala okutasemberekeka. Kati oyo yayitibwa Kitaffe, yatuula mu kutangaala kuli okutasemberekeka, mu kutangaala okutasemberekeka. Ako tukaddemu ffenna tukanyweze. Yokaana alaba ebintu bingi, naye newankubadde nga yabiraba byonna, teyeesimbako mu kifaananyi kigamba nali mu ggulu, nagenda mu ggulu ne ndaba kino ne ndaba ne kino. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ekyo teyakyogerako, wabula yakugamba nali mu mwoyo, nali mu mwoyo. Kati abantu bonna abagenda mu kifo ekitibwa eggulu nga bwe bakikiraiminga, kigambo kiri kimu kyalikoze amakulu. Nali mu mwoyo ku lunaku bwe ruti ne ndaba ebintu bino na bino na bino. Adamu bye yali akati bizibu, olunaku lw'eggulu wano oluzibu okuluweza olulamba. Ensi tuginogako kale makola, bulamu bw'ensi eno tebukyanyuma nnyo, nze kyenava ntandika okuteekateeka, mponya abaliddawo emivuyo. Tambula ng'omanyi lumu oligenda, nsi tuli bayiseera bagenyi, wano biseera bigere muntu wange, teekateeka balema okukwevumanga. Tambula ng'omanyi lumu oligenda, nsi tuli bayiseera bagenyi, wano biseera bigere muntu wange, teekateeka balema okukwevumanga. Wakusasirwa omuntu okwerowooza nti alibaawo era teri kuvaawo, kyera obulamu bwe teri bukadde, afaanana alufomege yabaawo. Buli lwe bamugamba kakola ekiraamo, abalangira ddogo nti era bo bamukyawa, ebyabaliddawo teri kumanya. Wakusasirwa oyo bambi yeerabidde, Yoswa omuddu wa Musa bwe yali bamuteekerateekera obusika,
okuva lwe yayingira ekintu teyaddamu kumanya bwe yali yavuddewo amaze okugenda byonna bye yali akoze eby'ekitalo abalamuzi abatali mwebaze nnyo ampuliriza mukwano gwange kansubire nti no onfuna era kansubire nti ompuliriza bigenda mu maaso Danieli kuba mmanyi ku mmwe mwenna abali eyo abangi mulina ebintu bye mwogera gundi nga yagenda Danieli simanyi Musa yagenda simanyi ne gundi naye yagenda muggulu gundi naye yagenda ne gundi naye yagenda Eliya yatwalibwa mu mbuyaga ey'akazimu mu ggulu Enoka n'atambula ne Mukama n'atabeerawo byonna mu byogera kituufu naye abantu abo bonna wali omusajja ampandikidde ekyawandiikibwa n'agamba nti waliyo omusajja eyagenda mu ggulu okusinziira ku Bayibuli weyogera yali ani eyayogera yali Pawulo Bakolinso ekyokubiri 12 tusoke tugisome Bakolinso ekyokubiri 2:12 Bakolinso ekyokubiri 2:12 agamba nti naye Bakolinso ekyokubiri 12:2 Bakolinso ekyokubiri 12:2 tumayogera bw'ati manyi omuntu mu Kristo manyi omuntu mu Kristo eyakamala emyaka 14 oba mu mubiri simanyi oba otali mubiri simanyi Katonda amanyi okutwalibwa omuntu ali bw'atyo mu ggulu eryokusatu kakati omutume ayogera ku muntu eyatwalibwa mu ggulu eryokusatu okusinziira ku Bakolinso ekyokubiri 12 n'olunyiriri olwokubiri naye omuntu oyo Pawulo gwayogerako Mukama yeebazibwe omuntu oyo Pawulo gwayogerako yatwalibwa mu lusuku kubanga olunyiriri olwokusatu n'olwokuna uliriza kubanga bangi bwe basoma olunyiriri olwo bagamba yatwalibwa mu ggulu kati ne batayawula oba njagala kujjukiza nti eggulu ne kifo ekiyitibwa paradise ku byombi kuliko ekisooka ebifo byandiwulikika nga bye bimu naye nakutegeeza nti paradise eringa reception y'eggulu olw'ensonga nti ffenna abatukuvu ba Katonda bwe tugenda okusooka then tutwalibwe Kristo atwanjule mu ggulu mu kutangaala okutasemberekeka muntu yenna mu ggulu gye tulibeera emirembe n'emirembe kubanga tetugenda kubeera mu paradise mirembe na mirembe ekitutwala mu paradise kulya ku muti ogw'obulamu ogwo tulibeera balamu obutaggwaawo tutwalibwe Kristo atwanjule mu maaso ga Katonda kakati Bakolinso ekyokubiri 12:2-3-4 okuna kutugamba bwe yatwalibwa mu lusuku lwa Katonda n'awulira ebigambo ebitayogerekeka ebitasaanira muntu kubyatula kati omuntu ono yatwalibwa mu lusuku lwa Katonda eggulu lirina reception nga bw'onalaba office yo erina reception omuntu nga tannatuuka mu office yo asookera ku reception ne bamala ne bamwongerayo kakati omuntu yenna afiira mu Mukama alina reception gy'atuukirako eyitibwa paradise eyo yonna buli omu gy'ali kiyitibwa olubuto ekifuba kya Ibulayimu buli muntu atuukira mu kifuba kya Ibulayimu jjajja waffe mu kukkiriza then n'amala ne tutuuka kadde ne tutwalibwa mu ggulu
gye tugenda okubeera emirembe n'emirembe. Eyo gye tulibeera emirembe n'emirembe. Teri kuvaayo kugendayo, tetuvaayo, teri agendayo n'avaayo. Mukama yeebazibwe nnyo. Manyi omuntu mu Kristo, Bakolinsi 2:12. Manyi omuntu mu Kristo eyakamala emyaka 14 oba mu mubiri simanyi oba tali mubiri simanyi, Katonda amanyi, okutwalibwa omuntu ali bw'atyo mu ggulu eryokusatu. Kati eggulu eryokusatu lye tulabako. Kati ate bannaffe abagendayo mu ggulu batugamba waliyo eggulu ery'omusanvu, waliwo eggulu ery'omunaana, abalala bakugamba waliwo eggulu ery'okutaano. Naye Bayibuli etulaga eggulu lya mirundi 3. Abasiraamu balina eggulu oba lya mirundi 7, oba lya mirundi 9, simanyi. Kakati lwaki olunyiri olwokubiri lwogera eggulu, olunyiriri olwokuna ne lwogera mu lusuku lwa Katonda? Olusuku lwa Katonda ly'ekkubo erya ggulu, naye omusajja ono teyatwalibwa mu ggulu. Pawulo teyeekuba mu bigambo bye olw'ensonga nti ekifo kiwulikika nga kye kimu, naye ebikolebwayo bye by'enjawulo. Teri muntu eyakatuuka mu ggulu. Kabeere Ibulayimu tagendangayo, kabeere Musa tagendangayo, kabeere Eriya tebagendangayo. Bonna baatwalibwa mu paradayisi, bassebo ne bannyabo. Omuntu yenna akugamba ekyo nagenda mu ggulu, batwalibwa mu nsi ey'omwoyo, akyusibwa. Kama yeebazibwe nnyo. Maliriza, tulikyongerako olulala. Nga Yokaana bw'agamba nti nali mu mwoyo. Kati abantu bano babeera mu mwoyo ne batambula. Abamu bafuna experience ey'enjawulo, abamu omubiri gwabwe gunyogoga ne babeera ng'abatwaliddwa bave mu mubiri, naye nga balina akatambi ke bali mu balaga, bali ku screen, bali ku TV balaba, naye tebaliyo mu buliwo, naye baliyo ku ka TV balaba, naye beeraba ng'abaliyo. Nange kennyini kyali kintuuseeko, sisobola kwogera mu kamwa kange nti nagenda mu ggulu. Ekisoboka kubanga mmanyi Bayibuli kyeyogerako, ekifo kiri ekyogerwako mmanyi, n'essaawa y'olwaliro teri akirimu. Kabeere Ibulayimu takiriimu. Mukama waffe Yesu yagenda kututeekerateekera bifo. Bw'amala tuteekerateekera ebifo, akomewo atutwale ffe tubeereyo naye ebbanga lyonna. Teri n'omu aliyo kankiddemu, teri n'omu yali agenzeeyo. Bonna babalaga ku kasikuliini, babayamba buyambi okubatunuzaayo ku akatono ku biki ebiriyo, oba oliawo n'ebiribeerawo. Mukama yeebazibwe nnyo. Lwaki tetukomyewo ku wano olunaku olw'olwaleero, tulyeyongerayo olunaku olulala. Mukama yeebazibwe. Omusajja ono ali mu Bakolinso gwe tulabye mu Bakolinso 2:12 n'olunyiri olwokuna, bwe yatwalibwa mu lusuku lwa Katonda n'awulira ebigambo bitogerekeka. Oyo omusajja oyo ye yali ne Kristo ku musaalaba. Kristo gwe yagamba nti ddala ddala nkutegeeza nti leero onaaba nange mu lusuku lwa Kitange. Oyo omusajja mu lusuku lwa Kitange. So Kristo amugamba nti mu lusuku lwa Kitange, tamugamba mu ggulu, amugamba paradise. Kubanga Kristo yennyini yali akimanyi nti eggulu mukadde ako lyali terinaba kuteekebwateekebwa, talina gy'atwalibwa, alina sooka agenda mu lusuku lwa Katonda. Kyova olaba nti omutume amala akikomyawo, agamba nti bwe yatwalibwa mu lusuku lwa Katonda. Mukama yeebazibwe nnyo. So mmaliriza mbagamba ebigambo bino. Osobola okufuna okwolesebwa nga Peetero bwe yali ng'amaze okusiiba n'alaba kye tuyita okwolesebwa, vision oba tukiyite trance, n'awaanyisibwa n'alaba ekisuuka nga kiriko ebyokulya, eddoboozi ne limugamba lya sala. Mukama yeebazibwe. Eri mu Bikola Batume 10. Kati Katonda yennyini mwene asobola okukubikkula ku maaso n'olaba ebifo eby'enjawulo, n'olaba kiri naye nga toliiyo. Nedda,
omwoyo gwo. Ye Yokaana kyava agamba nali mu mwoyo olunaku olwo kizinga ekitibwa Patumo, nali mu mwoyo era bye nalaba bye bino n'awandiika. Ffenna tusoma ekitabo eky'okubikulirwa naye Yokaana tavangayo kugamba nti ekigambo ekitabo ekyo nakiwandiika ndi mu ggulu era nagenda mu ggulu. Agamba nali mu mwoyo. Kati bangi batugamba ebigambo bino, nze nagenda mu ggulu, nagenda mu ggulu, nagenda mu ggulu, nagenda mu ggulu. Nedda, wali mu mwoyo. Katonda n'akubikulirako katono nnyo ku ebyo ebiriyo. Bw'obanga ogamba nti wali mu ggulu, kitegeeza ebigambo bya Mukama waffe Yesu bikubagana. Yokaana, tumalize na luno, Yokaana 14 n'olunya olusooka, omutima gwammwe tegweraliikirenga, mukkirize Katonda nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Singa tekiri bwe kityo nandibagambye kakano ŋŋenda okubateekerateekera ekifo. Ŋŋenda okubateekerateekera ekifo. Era obanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo, ndikomawo ne mbatwala gye ndi, nze nammwe mulibeera eyo. So ŋŋenda okubateekerateekera ekifo, ndikomawo ne mbatwala ne mubeera nange eyo. Kakati atusuubiza okututwala. Yatutwala ddi? Yatutwalayo ddi? Naye ate ojja kuwulira nga waliwo abagamba nti ffe twagendayo. Kati mmwe yabanona ddi? Era nga Kristo yagamba nti ndikomawo nate ne mbatwala. Kitegeeza atwala ffenna abakkiriza Kristo. Tagamba nti ndikomawo ne nkutwala, nga ndikomawo ne mbatwala. Kitegeeza nti ffenna ekifo eky'okukirambula tulina kubeera ffenna, si gwe weka. So ye kye yakola kiri ekintu kimu, yakuyamba n'abikula ku maaso go. Wali webase mu kirooto n'akubikula ku maaso, n'akutwalako mu mwoyo, n'obaako ebintu by'olaba naye tewaliyo. Nedda, walaba Amerika ku sikuliini, walaba Amerika ku TV. Tosobola kuva nze Amerika mumanyi, mu Amerika naliyoko, nagendako mu Amerika ne bakubuuza wagendayo ddi? Nali ku TV nendaba New York ebibuga, nendaba zitawo ez'amaanyi. Bajja kusekerera olwo ate bali abaliyo. Kama ebazibwe ate tosobola kugamba nti nagendako mu Amerika, nze Amerika mumanyi, Bungereza mumanyi, nze Jordan yenna mumanyi. Bakubuuza wagendayo ddi? Namulaba nga ndi ku TV wangi. Kakati ono atugamba nze nagenda mu ggulu, nafa. Bwe nafa ne ntwalibwa, ne maanengira bwe nti. Otyo waliyo ddi? Wakomawo ddi? Biki ebyaliyo? Kati bw'otunuulira abantu abo ebyaliyo, bw'obikwata n'obigattagatta n'ebyabalala bonna abaliyo, byanjawulo, totally different. Mukama ibazibwe. So nze mmaliriza nkugamba nti kyangu nnyo gwe okwebaka, okufuna ekirooto, okwolesebwa, kutwalibwako mu mwoyo, n'olaba ebintu eby'enjawulo, n'olaba ebigenda okujja, oba oliawo n'ebyayita. Katonda ng'akuyambye akubikule ku maaso, naye tekitegeeza wagenda mu ggulu. Ekifo ekyogerwako ekitibwa eggulu kikusifu. Kristo kyateekateeka okututwalamu. Kankome wano, tujja kweyongerayo. Menyera Mukama waffe Yesu. Oyinza okuba olina ekibuuzo, jja kiteekawo awo, tujja kukiddamu. Kama kunjagalire, weeraba. Tuba tufunye akadde, tulidda ne tulaba bimugamba mu Bayibuli abagenda mu ggulu. Bagenda mu ggulu ki? Kubanga Bayibuli n'ekigambo kyeyogerako kitibwa ferment. Ferment eyogera ku bbanga, skies, naye ekinterpretinga nga eggulu. Tuli ffenna ekinterpretinga nga eggulu. Kati olina okubeera omwegendereza. Ggulu ki ewatwalibwamu? Eggulu ery'omu bbanga oba nedda? Kama kunjagalire, babaye. Otiisatiisa abantu b'oku kyalo, lwakuba tokimanyi nga bakukyawa. Katonda n'amala kutaka bakaweddemu, olyejjusa amalala n'okujoga. Omulamuzi alamulira abawejjere, saabalamuzi era tanyooma baana be.
nkusaba omutyenga mwana wange omussengamu ekitiibwa muntu wange abantu olamusangako kale bana lwolifa wakiri abo balumwe ofubanga n'otabeera wakabi atulugunya omunafu ensi twagisangawo tuligireka naye omukululo omulungi ogufangako ofubanga n'oleka ng'oteeseteese omusika n'abaliddawo ne baba mirembe omutambuze muyise